wiki 2 emabega ab'ebyokwerinda bakwata Stella Nyanzi okuva ku hoteri ya Macnon mu Kampala. Era Waitambale n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka n'asomerwa emisango omwali okuva olw'omukulembeze w'eggwanga bw'atyo n'asindikibwa ku alimanda e Luzira ng'emisango agyegaanye. Olwaleero mikwano gya Nyanzi okuli Harold Kaija ne Sale Peru nga boogezi mu kibiina kya FDC enkoko bagikutte mu mwa okugenda okumukyalira mu kkomera. Bano bayaniriziddwa emisanvu egibadde giteekeddwa mu kkubo eryambuka ku kkomera ly'abakyala. Ab'ebyokwerinda naffe tebatuganyizza kukwata bifaananyi. Sale Peru nga mwogezi w'abakyala mu kibiina kya FDC avumiridde ekikolwa ky'abatwala ekkomera lino okubagaana okuyingira okulaba Stella Nyanzi. Beekwasizza nti twabadde leeti ne tukwata emmotoka zaffe ne tuddayo. Olwaleero tubukezeza nkokola ssaawa 3 twali tutuuse wano. Naye okuva ssaawa 3 tuli wano ku geeti tweguumise wano ku geeti batuganye okuyingira. N'ekitumaze amaanyi tutuuse wano batuganye okuyingira. Omuntu batugana okuyingira mbalinoza musajja ng'ebizibu tabimanyi. Tugenze okulaba nga mukyala bamuyita Nabunnya. Niyo obwedda bw'atuyitako alina omwana w'omuto gw'ayonsa. Ye ayonsa. Ono era tubuulidde embeera Nyanzi mwali. Alaajanye abadde ankabya n'amaziga abadde wala. Tebamukkiriza kuva mu geeti kusuka mu geeti kujja gye tuli. Ensonga yebadde bweti abadde alina akamere ke kalina ne kajuisi ke ng'atya nti bajjamu obutwa tafiringa sekiwa mukomera. Mikwano gya Nyanzi nabo baliko bye boogedde. Jagamba bannayuganda bannange bazadde n'abaana bali mu ssomero abawala temutya twekozeemu omulimu tugenda kujja wadde Stella bamusibye wadde batuganya omulaba leero tetugenda kondoka. Bano bagamba si bakussa mukono wadde bagaaniddwa okuyingira. Bo abaana ba Dr. Nyanzi bakkiriziddwa okutuuka ku kkomera okulaba nnyaabwe era eyo tetukkiriziddwayo kukwata bifaananyi. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.